Tinditonola ntya bwe ndiba nga nfudde andi awo mu ddiiro nsirise ab'ekika n'eŋŋanda nga bayita nga nsirise sirina gwe mpuuna ndiraba ntyawo b'abamalayika be baninnona bantwala ewaabwe ekyo nkitya nnyo kubanga effujjo n'ebibi ebingi kwe ntudde Sabalugaba enfa ennungi nze saagala kufa nga njasamye njagala nfe nga neebase nemeekutiisa bangi abandabako nze simanyi oba ekyo kiriba nze simanyi oba ekyo kiriba kansabe Lugaba kitanga ntaase kyenjagala ekyo kibeere efaanana etya oba wansi eyo mu ntaana nga wakutte enzikiza nze kyemmanyi waliyo kuntiisa tadaddala munnange obw'omu Sabalugaba bwe ndiba nga nfudde abaana bange bagumye mu nnyiiki. Alright, amannya yenze Yekolera Itongwa. Mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeera ebatwala malidaadi saana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyalunda batokka ensansi okulaba na buli amu eyakatwegattako mbadde wa kujja ssaawa 7 naye ng'omuntu nange ndimu obukosefukosefu y'ensonga lwaki nsazeewo nzije mu budde buno nsobole okuwummula era leero tugenda tutambulira awo mpola sigenda vuga kawala mu kokali ak'omunywanyi living story ke yavuga nga mu shows ezaasembayo kasita bakuba oluyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda olw'endo ng'esumulukuka tewali kuwannaanya eddamu kusirika nga bakuba kitiibwa kya Buganda na luyimba lwa ggwanga nate Luteete Kalungi na buli omu yakatwegattako nsanyuse okulabako otherwise Malik Cash walumbiye nkulengedde Rasta Harriet n'abalala bangi mbadde nkusaba gwe yakatwegattako ogwange gube gwa kkuna byannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne ate ogugwo gwakunnyambako kuntambulizaako obubaka otherwise tagingiraako Footsodier yenna gw'omanyawo nga Footsodier muntagingireko yenna gw'omanyi kubanga buno obubaka bwaffe ate ntagingiraako ne MP yenna gw'omanyi buno obubaka bwammwe eno live ya leero ndowooza bagiyita mugatto oba tutabaganya twejjewo obuziro twejjemu obuziro manyi Omuganda agamba nti lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejjaffekka ekisinga okunnuma buli lwe tugezaako okwetabangula ate waliwo abantu betuwa omwagaanya abalabe baffe betuwa omuki omwagaanya so mbadde nsaba ba Footsodier yenna gw'omanyi Footsodier mutaginge ate era nnyamba ontagingire ne ba MPs kubanga ba Footsodier muli bakyamu naye ate ba MPs nammwe njala mbajjukize abaana bano mukimanye nti balina nabo ensonga zaabwe buli omu mukyamu that's why kugambye eno live bagiyita kujjamu obumulu twejjemu obumulu twesengejje ffenna na ffenna buli omu amanye we yasobya munne era buli omu amanye obusungu bwa munne we buva nkiddamu ba Footsodier mu bantagingire naye ne honorable yenna oba MP wa National Unity Platform gw'omanyi naye muntagingire mu nsonga eno buli omu alina ensonga ye nkiddamu mu nsonga eno oba mu keesi eno mu migina emigozo ba ne gigenda mu maaso buli omu alina ensonga ye ekirala watuwadde abalaba omwaganya nagenze nendaba mindset ono mindset eyagwa emirambo kakati mundeese okwogera ku mirambo okugijja emagombe ngiziikule bannange Dr. Besigye twakola bubi nnyo singa twakoma mu struggle bannange struggle yaffe olw'okuba yabadde n'ensereko n'akiwaayo ku kasente ne kigenda ne kigula bamalaaya kyamaze okukkuta bamalaaya kakati ate kiri kubeewasiza tyokuwasa embaga kiki kikyamu naye nga kyosereko bwe yakiwadde ssente kyagendeddewo katale ne kigula liralira ne kyemiringusa ne kiddale ne kigamba nti okuwasa kukola ki kubi mindset bukyogenda era ntokolanga ku John Gadanga teweegadanga nga kutokolanga ku sex
Then lwaki oli bwawasa omuntu olwokuba bakuwadde ssente bannange eno struggle bannange tulabye fere tuli bali ba bisiyaga mindset bamwe mulya bisiyaga mukole eki mulye ebisiyaga ebyo muozambu Dr. Besigye bannange wagenda nnyo walikomyewo teri yagoba ku Dr. Besigye era tewali yayimbya naga Besigye tuviire ebiro bye byamugoba nkiddamu ebiro bye byamugoba Mukama bwe yali atonda ensi yagitondera mu biro time mu biro ne bagamba ekiro ekyasooka oba olunaku olw'okusooka yatonda kino olunaku olw'okubiri yatonda kino olunaku olw'okusatu yatonda kino olunaku olw'omukaaga n'alyoka atonda kiri biro ensi oba ebintu byonna bitambulira mu biro oba time Dr. Besigye teri yamugobera teri atasiima buweereza bwe mu kugezaako okununula ensi yaffe Uganda naye ebiro byamuleka ebiro kasita bikuleka munnange toyinza kwata budde obudde bagamba ye best judge time is the best judge time ye deciding nga goyinza okwagala nti mu 2026 ngenda kuzimba kalina naye ebiro byo biggwako 2024 nga togenda kusobola kutuuka 2026 tuvaluwinge ekintu kye bayita obudde njagala tuvaluwinge ekintu kye bayita ebiro naye ng'ate ensonga zino zonna n'abalaba okubawa amaanyi osobola kwesanga nga biva muffe mu kwerumaaluma gye tukoma okwerumaaluma n'ojja osanga ng'omulambo nga gu mindset ogwaffe dda ogwagenda ddala mu ntaana nga tuguwadde omukisa okugujjala emagombe gye gwalaga tuguziikudde gukomyewo mu bulamu gutandise otulumirako mindset oli mu struggle yawa ng'abafamire be bonna ba NRM sooka olokola abo walemu okulokolayo yadde omuntu n'omu mu famire y'okumujja mu NRM obe wannakyema naye Kaguta Museveni omugatte ku struggle oli kubanunula abantu weyagala okumanyiira gwe toweegadanga olwokuba towasa ogenda omansa siriimu eno neeri ogenda olinnyira baana b'abantu bamansiza siriimu wo olowooza gwaba omutuufu atawasa agenda amansamansa siriimu mindset gwe atawasa agenda amansamansa siriimu ye gwe abeera omutuufu mutugjeeko olugezigezi mutugjeeko olumbooyooyo mutugjeeko akajanja muleke tugaayirako bikajjo muleke tumeketerako mberenge bw'oba owulira nga Dr. Besigye gwe weetaaga tannafa ate akyayogera ekigambo change still mwegatteko Besigye tali mu ntaana nga Ssebaggala bw'ali mu ntaana kakati bwe weerimbika mu kya Besigye nti bannaye Besigye watukola bubi nnyo Besigye watukola bubi nnyo Besigye tannafa nga tonnamwegattako ssebo nga tonnamwegattako bazita activism mmanyi obusungu byonna byabadde akola ku lw'enkyukakyuka agenze wano yeekalakasiza wano bbeeyi y'amafuta nga tewamwegattako oba siramangako katambiko konna nga kalaga nti oshiyalinze ekikolwa kya Dr. Besigye ekyokulwanirira ebbeeyi y'amafuta ekki tokikolangako naye oli wano olw'okuba oyagala kwefuula opportunist mpalaniraako olw'okuba olina obusungu kuffe kakati oyagala kukozesa mbeera eno olage nti oyagala Besigye weefudde bakazi bajja ewaffe Butambala waliyo bakazi bajja bali baatuukanga bbaawaabwe baali beekyokya nga bakyali babiri naye bbaawaabwe bwe yaleeta omugole ne beegatta mugalwanyise mukazi mugole ku olwo beegatta kati naawe ekyo kyoli mu kukola ki kyoli mu kukola naye ng'ate ekyamazima bakimanyi nti nabo bennyini tebeeyagala era olumala okugoba mukyala mugole then balyoke badde mu mpalana zaabwe kakati naawe kyoliko weekwenyisa ku Dr. Besigye kumbe naye tomwagala naye oyagala kugobera Kyagulanyi godde mu NRM yo akakodyoko tukabuuse ye munnange gwali mu struggle ozannya loolo ki mu struggle question omulimu gwo mu struggle mindset gwe guliwa sooka ogundage nti gwe guno ngamba ti omulimu gwange mu struggle kukunga okunze omulimu gwange mu struggle kuweereza balwanyi ssente bagula amazzi mu campaign waziweereza ndagayo ku receipt emu omulimu gwange mu struggle kola bwe nti mbuuliranga gwe munna struggle loolo yo eri ki bwe yeeyita munna struggle mindset omulambo ogutambula loolo yo eri ki ndagayo ku receipt emu bweti kubanga abantu abasinga okubeera abantu ababeera e Bulaaya nga bakkiririza mu struggle eno batera gifundinga financially
mugule amazzi bannange mu campaign mukole muti mugule amenvu bannange emimiro gibakaze muzizo mbasasulidde ezalogi muli omolo mbakoze bwenti basinga kuweereza kasente nagayo ku receipt ye munga waweereza mu struggle muno sente batonna tuje jembukanira ndagayo ku receipt yo emu bweti mindset nga waweereza mu struggle muno sente wa mu struggle yenna yadde olwata oliawo oleguuka nnyindo manyika yayina ennyindo oyo omwana ye kyenyindo wadde ennyindo eba ya muganda ebaga nnyindo tulina nnene naye omuntu ate wotuukira okubanga enkuba weetonnya weggama mu nnyindo oyo eba esusse ye munnaye totugayulirako nnyindo tukimanyi wayiga okupostinga tukimanyi wayiga okuwandiika posti eziringa ekiraamo nekomaawo tukwegayiridde bwegayirizi mutima mulungi totujejembukanirako totusesemerako n'ekirala akasente ensereko keyakuwadde kaliire wagazi totubajjagalirako totukubirako mpi eno embwa enkambwe nabagamba nti ziruma nkiddamu eno ewaffe embwa enkambwe ziruma oba ntegeerekese bulungi oli n'alaba omuntu eyewasirizza embaga ye awasizza mukyala we oli bw'awasa mukyala we nti gwe oli mukyamu naye nga ye ekiro yabadde agula bamalaaya olw'okuba ye abagulira mu nzikiza tabikolera mu kamera ye n'aganze ndi mu struggle hanze ndi mu struggle bannange struggle tetegeeza butawasa nkiddamu baswiti struggle tetegeeza butawasa obutwa butambula baganda bange ne bannyinaze obutwa butambula fere tumala gali alya bwe tusanze naye bw'oba nakiguddewo omanya nti mukyala mugerwa yannettidde oba ntegeerekese bulungi omuntu naddala muna struggle baako woolyanga weewo bwe bali kusangamu obutwa olifuna w'obitandikira naye n'olya ku mmere ya nakigudde n'olya ku ya katana n'olya ku ya nalubwama n'olya ku yaani munnange tujja kunoonya kussa omutuufu atubule era njagala okukubiriza ba MP mwenna abatannawasa muwase mulekeraawo okukozaakoza mu buli sowaani ntegeeza bantu bakulu mu abaana bato mulindeko ebyammwe enfumba mulekeraawo okukozaakoza mu buli sowaani njagala ofe tumanye we tutandikira ti mukyala we yamwettidde oba ntegeerekese bulungi so mukkirize abantu bakole ki bawase ate n'ekira tukubwa nnyo oba tubeera nnyo stressed abakyala awo be mulaba bamukakkanya omusoto omugambwe kobula njagala ozisange nga erinnyira njagala osanga omusota nga gulinnyira olaba oba gunaaluma so kikyentegeeza abakyala abo bazannya paati nnene nnyo 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 ku nkulaakulana ey'abasajja ba Footsodiers baganda bange posti tuziraba n'ensonga zaabwe zitegeerekeka naye ebiseera ebisinga waliwo ekintu ky'okola ng'okuba mukamaawo don't forget we said that Bobi Wine tasobya era gwe mulama gwe tuli mu kutambuza Bobi Wine tasobya kakati temukola nnyo posti nga zirumba nnyeeko okuwasa mukyala we ye gwe yasiimye mu bangi naye ng'omukolo ogwo first lady yagubaddeko maama ate nga yajjidde mu bigere byani bya Mr. President okuba president mu lukujjukujju Footsodier mukwano tokuba Mr. President mu lukujjukujju tokuba Mr. President mu lukujjukujju n'ekirala mwenna kaŋŋamba abaana ab'obuwala abalumba oli nti oba si bwe budde butuufu mwali muguddeko mu mukwano era mumanyi bye mukozesa abasajja mulinnya laavu nze memi ate leero bw'otankolera kino sigenda kukola bwe nti olw'okuba omusajja twakwagala n'akolanga bw'ogambye nze ale memi leero bw'otandeera chicken tonight sigenda kukola bwe nti najja ng'aguluba mumanyi amaanyi gammwe abakyala kubanga luno olutalo olusinga ddulamu bawala abawala mumanyi amaanyi gammwe era mumanyi kye musobola okukozesa abasajja abawala mumanyi amaanyi gammwe era mumanyi n'ekyo kye musobola okukozesa abasajja omuwala asobola okugamba ekintu nga tekibadde mu pulogulaamu yo naye olw'okuba omwagala
ne kikolebwa nga bwagambye anti yakugainze bebi ate bw'otankolera bw'oti nze bannange nze leero teriiyo kyakiro era ojja kulya buli kyaggulo naalo kulya ekyeggo togenda kukomba ku kyakiro noga siina gasula makaya n'okola ng'omukyala bw'akoze ki bw'agambye nze bebi bw'otankolera kino ŋŋenda kukukyawa kakati n'abasajja bano balina omukwano nga nammwe mugulina oba baboyfriend bammwe bagulina kinaba abakazi babateeka ku pressure bebi eka baagala kukulaba bw'oba oganye tugende eka bakulabe nze neesonyiwa struggle egenda kuggwa ddi agende bamulabe bannange mwenna mulina omukwano era nammwe abawala b'omu struggle muno kuba luno otalondolabamu nnyo abawala nammwe mumanyi bye mukozesa abasajja mumanyi bye mutukozesa baana mmwe kakati nga bwe mukozesa baboyfriend bammwe manya nti ne bali abasajja wadde bahonorable naye ate nabo bakyala baabwe babi bakozesa era y'ensonga lwaki tewaliyo muntu yenna oba musajja yenna mu nsonyiwe wano ŋŋenda kusikattiramu olulimi naye abaana bato mubajjeewo tewali musajja yenna akola sekisi ng'ayimiridde beemenya kitegeeza ki nti ne bwaba honorable sekisi akkakkanya buli kitonde oba omukyala akkakkanya buli kitonde that's why natandise nkugamba nti ne kobula enkambwe bw'eba mu kaboozi eba teruma so abasajja wadde babitiibwa wadde baaki naye babeere mu bisenge abakazi babambulamu ebitiibwa byabwe babajjamu amataayi ne babakkakkanira ng'era naawe baawo oba boyfriend wo bwakukakkanira ensonga z'omukwano banywanyi badde mbasaba tujjeyo ebyaffe tetuteekayo byaffe tubadde mu struggle mwe struggle mwakagiyingira kirabika mumanyi yakyagulani naye struggle ya Uganda yatandika omwaka gwa 1996 ku mulembe gwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerera omugenzi yeebake mirembe naye kuba akafaananyi nga tewawasa 96 ndi mu struggle nga tewawasa 21 ndi mu struggle 26 ndi mu struggle 11 ndi mu struggle 16 ndi mu struggle 21 ndi mu struggle nammwe abamu temwali badde okubanga abamu mmwe babazaalidde mu gaapu eyo singa bakitammwe tebaawasa abaali mu struggle singa weemuli oba singa muli baana bende struggle saagala mu kitwale nti etandise lwaleero banywanyi baswiti struggle yatandika dda nkiddamu ba Footsodier struggle yatandika 96 naye okuva 96 singa tetwawasa kyali badde kitya nammwe mwagala teekingibwa ba Frank Gashumba mutandise okubeera mentored by abantu nga ba Frank Gashumba omuntu nga Frank Gashumba yabadde nga akuba ebikopi ebyo kakati ate naawe watandise kulya njiri ya Frank Gashumba omanyi Bayibuli egamba omuntu kyalya kyanaafulumanga ng'ebigambo by'oli mu kufuluma mpulira bya Frank Gashumba ng'ate mpulira ogamba olya Kyagulanyi essaawa eno ofuluma Frank Gashumba naye ate oŋŋamba olya Kyagulanyi omuntu gw'oli mu kufuluma nga mulala nnyo okusinziira ku gw'ogamba ensi nti gw'olya temuwa abasajja abo budde temubawa gap yadde okutukubamu ebituli nabagamba entalo z'omunju tulwane nnyo zibeere ez'omunju era that is why nali nsaba nnyo bannange bwe tukola omulimu guno ogw'okwogera oba ogw'okulwana ffe abalwanyi b'omugwengula twekolemu akakiiko nkiddamu twekolemu akakiiko ensonga ezisinga tuzeegeyengamu tugambe nti kino kisaanidde tekisaanidde tugambe nti ono tumuveemu asaanye okubwatula oba okusaanyaawo oyo yakubwe Kaziwe Bashir Mbaziira yakole ki yakubwe oba ntegerekese bulungi naye buli ono wanajja nadduka mangu twafiirwa gundi twafiirwa Frank Stendeza bannange munange twamufiirwa tulumwa naye atojja kwesanga ne mu kika ky'aba Frank Stendeza eggulo waabaddewo embaga mwannyina awayira aleese musajja we nga mwannyina ng'aleese musajja we oba ntegerekese bulungi nga mwannyina yaleese musajja we waka naye ng'emmanju waliyo ekijja so struggle tetegeeza tulina kubeera banyiikaavu buli budde kubawo Museveni waatwagala kali nno mulinde embaga yange nange ngenda kwewasiza anti kaduuka nange ngenda kuwasa anti kaduuka ng'oyo so tekitegeeza nti tulina kubeera banyiikaavu omunywanyi Livingstone Kasozi omugenzi
alina oluyimba baluyita omukazi ambijjiridde lwali ku teepu gye bayita mukakitangi eyafuluma omwaka 1989 yagamba kati tonnenya akasozi kwesekerera ennaku lw'ebinsuse bwentyo bwemba olaba ne bwenfiirwa omuntu wange bwe wabeerawo okuseka nze sikaaba. Owulira bulungi statement eyo, olaba ne bwenfiirwa omuntu wange bwe wabeerawo okuseka nze sikaaba. Nseka buki? Nfunawo kadde n'ensekamu wadde tuli mu struggle. Omusajja yatufuula banakuwavu naye kimanyi nti ne simayiro yaffe emuluma. Gwokimanyi buli lwe tukaaba nezija ku live wano gwomanyi lwe nakaaba nga jjaka naafudde nalaba bukomenti bw'aba NRM wano nga basanyufu kuba awo we banjagala. Awo we bakola ki? Naye buli we bandaba nga ate nfunyeyo kalembereza k'essanyu ate ekyo kibaluma nnyo. So bannange eweetaaga okuwaawo okuseka tusekewo, eweetaaga okunyiiga tukaabewo. Gomesi tebajambala ku beach naye ate mwana ttu mu kkanisa era tebatwalayo nnimi nti mu buli mbeera walina okubaawo ennyambala yaawo. Kakati njagala nnyo bwe tuba nga tuli ku mikolo gya ssanyu tuteekeko ekyambalo kya simayiro, bwe tuba mu gyennaku tuteekeko ekyambalo ky'okkaaba. Tetumikisinga bintu tugamba minimbi. Gomesi ennungi naye ate munnange bw'onaagenda ne gomesi ku beach ogenda fuuka omudaŋŋina oba omujjegga. So eweetaaga okwambala ekyambalo kye bayita simayiro, just smile. Eweetaaga okwambala ekyambalo kye bayita okunyiiga, nyiikaala. N'ekirala waliwo abantu abajjolooza tubasosola era ojja kwesanga oyo Nnyeko Derek ali mu kuyimba akayimba tebatwagala batusosola tebatubala mu kabuntu ng'oli wa nnyindo bakusosola because twalina eyassa ennyonyi temwagamba nti mukooye embaga, twalina eya honorable Zaake temwakowa mbaga, eya deputy spokesperson temwakowa mbaga. Kuono we munaagamba nti mwe muwulira mukooye embaga lazima mugenda kufaanana n'abasosozi. Ne bweribanga missoni yammwe endala mugenda kufaanana n'abasosoze baana ba maama n'abataata. Ekirala mu buli lugendo lwonna mulina okubaamu omukulembeze. Tetwetegulako abakulembeze era saagala muntu yenna olowooze nti tetwetaaga bansi bamataaya. Nabagamba buli omu alina omulimu gwe ne taalenti ye. Mu lutabaalo waliyo akasuka empitambi Mahatma Gandhi yabagamba mu pama obukyafu. Kigambo nno kinnemyo njagadde okisabikasabikako naye ne nnoonya ekigambo ekisabikasabikako ne kigaana. Mufulume obukyafu mugende mu bukuŋŋaanye mu bukuba abalabe baffe naye mulwanyi ng'ali awo. Ne wabaawo omuwemuzi naye nga mulwanyi ali awo. Ne wabaawo ow'emmundu naye mulwanyi ng'ali awo. Ne wabaawo abagenda ku street ne beekalakaasa naye mulwanyi ng'ali awo. So eno struggle tetuyinza kukozesa fomula emu okulwana. Yekolera muleka asabuke n'omudoma akuba abasajja. Eweetaaga okureasoninga mpuuga reasoninga. Eweetaaga okulinnya ku mmeeza n'ogamba kati bino bya kibuli Zaake we nkwetaaga. Buli omu zannya oluwalo lwa the end of the day ffenna twagala kubinula nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni but akalembereza kano Yekolera kakyalina oba gwe kookyalina bw'akyalina omukisa oba Bobi Wine kakyalina ojja kwesanga be bansi bamataaya abo batufuula obutaba bayeekera nga Museveni bw'ayagala otobulandinga. Ennaku zino yeekolako obutujju n'ekitabani kye kyennyini kimwetawaanyiza naye nga bonna baagala kutusika tufuula akabiina k'abayeekera naye onoofuula otya Nuupu akabiina k'abayeekera nga kali legalized ng'ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti kubanga kirina ababaka abakunukkiriza enkaaga mu paalamenti. Gwe mugaso gwabwe bakwano munnaye, gwe mugaso gwabwe. Bayinza okuba tebalina nnyo mugaso naye omugaso gwabwe gwa kutufuula kubeera visible, gwa kutulabisa nti weetuli. Actually be baali baddenga kakando akatulaga nti weetuli. So badde mbasaba bambi bw'oba omulumba mulumbe ng'omukulembeze mulumbire mu bitiibwa. Nse ow'ekitiibwa Mpuuga bwe yali ennooyo Mawu namugamba basajja mmwe ow'ekitiibwa Mpuuga wano tetuli basanyufu olw'ensonga bweti ne bweti.
wano tetukkiriziganyizza ow'ekitiibwa Mpuuga olw'ensonga bwenne naye simuggyako kitiibwa kye nti ow'ekitiibwa mugambirako mu ssuuti ye simwambula. Waliwo engeri nnyingi ey'okwogera ku nsonga nga toyambudde. So honorable benga honorable waliwo abaava ku mulamwa nga bakazi be Bashiri mbazira okubanga ekiyenje naye president omuntu gwatannaba ku disowninga oba ku denouncing munnange bw'oba omugambako mugambireko mu bitiibwa bye, tomutyoboola, tomukuba. Ensonga yejja nayo kugguka. Oyo w'ekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yasisinkana Mawu ne beekubya ebifaananyi biki ne bemmeeza ne mbaga ow'ekitiibwa nedda tetuli basanyufu. Nze nkya bwe nsisinkana Bebe Cool olw'okuba ffenna twagwanga mu music industry ne neekubya n'ekifaananyi temugamba nti kayeekolera kaalidde. Era naakitegeera n'amanya nti tuli batuufu naye ng'ate omugambiddeko mu ssuuti ye. So mbadde nsaba omuntu yenna nga tannabeera denounced by the president himself tomwambulanga, mugambeko ng'omuleseemu ekitiibwa kye. Otherwise buli lw'okuba MP president gwatanna denouncing oba okubye Bobby yennyini omanyi oyinza okubeera ewako omukazi n'agamba omwana wo nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe aba avuma ggwe taata wani ow'omwana aba tavuma mwana, omwana aba weteddeko muwetere. So mbadde mbasaba bakwano tuleke kuba president mu ngeri ey'olukujjukujju. Abakulembeze abo be yatulaga kyono waffe, abo abakulembeze be yatulaga nti ono waffe bw'aba tannatugamba nti nedda ono tannakyama kuba abakyama yabatulaga. Oyika wempe yantunda naye mu mazima ddala alinga eyanyamba. Mukitegedde oyo ye gwe yawulira nti takyatulimu yamudisowning oba yamuddenouncing, yamwegaana mu lujjudde. Oba ntegeerekese bulungi. Kakati bw'aba yabeegaana mu lujjudde baatanneegaana kitegeeza bakyaliwo. Mumuleke osanga alina baakyatazamba oba osanga oyo gw'olinako obusungu banaatera omumwegaana, then olibeera free okumukuba. Naye essaawa eno bw'omukuba oba okubye omukulembeze then ntuuse kuba MPs. Wano we tulaga buli omu asiba olukoba tugenda kufa. Tusibe olukoba. Ba MPs baffe abakuba embaga ba Footsodier babalumba ni munengo ojja kwesanga ng'ekyembaga beerimbikamu kyerimbike. Ba Footsodier baffe ababalumba ojja kwesanga ekyembaga beerimbikamu kyerimbike ng'abaana babalinako obusungu. Bwe twali tubasindika mu palamenti ffenna twali tumanyi tugenda mu gavumenti twabbibwa, naye mmwe mwasobola okugenda mu palamenti. Abaana abo bakimanyi muli mu palamenti mufuna omusaala ku musolo gwabwe, mubalobingire ku musolo gwabwe. Bo balaba nga balinga abali mu Uganda enkadde nga muli mu mpya. Baabaana balaba nga abasigala mu Uganda enkadde nga mmwe kaakati essaawa eno muli mu Uganda ki mpya. Ba MPs baffe abaana abo temuddamu bawa ssente, nkiddamu. Ba MPs abaana abo temuddamu bawa ssente yadde nusu 5. Kubanga omuntu omwavu nga yeekolera ne bw'omuwa obukadde 10 bugenda kusanga ng'amazzi ge bayiye ku fulampeni eyabaliridde dda. Bw'oyiwako bwoti gasererako busasi nga gaweddeko. Abaana temuddamu bawa ssente. Abaana kye beetaaga size ssente. Omuntu omwavu bw'omuwa ssente zisanga ebizibu. That's why nkugambye ani amanyi fulampeni giteeke ku gaasi oba ku sigiri. Fulampeni nesika capati ez'okkalirira ebalirire bulungi nnyo emyuke then oyiweko otuzzi olabe oba tunaalamako tunaalegako tunaawagamako tugenda kukolerawo tuti. So abaana abo babadde n'ebizibu okumala akabanga, babadde n'obwavu okumala akabanga. Sente z'omuwa landiroodi abanjako. Sente z'omuwa waliwo omusawo yazazisa mukyala we oba waliwo omusawo yajjanjaba omwana we abanja agenda otema nga tewasigadde zikola bizinesi.
Nteesa abaana temubawa ssente. Abaana mubawe emirimu. Tewali MP atalina kampani. Tewali MP ng'ovudde ne ku ebyo luli nabagamba muyina amamotoka. Mufuule ku baana baffe baddereva pamiti bazirina. Ne mbagamba abamu temulina ba bodyguard. Mufuule ku baana baffe ba bodyguard abava mu security. Ne mbagamba ekirala ba MPs. Ba secretary bamwe naffe tulina abaana abasoma mu nationality platform. Lwaki abaana temubafuula ba secretary bamwe? Temubawa ssente kubanga president yagamba yetagaba dobo tagaba kyennyanja akuwa dobo. Abaana mulekerawo bawa obwennyanja butono bamuvubireyo. Naye mubawe amalobo bagende benvubire ebyennyanja abaana mubatuweere ku mirimu. Tewali MP atalina company. Oba tewali MP atalina business. Oba yadduuka oba kyuma kya chachu oba ki. Muyina emirimu basajja mmwe. Muyina amakampani. Abaana mubatuweere ku mirimu. Abaana bayinza okuba babakuba basajja mmwe lwansonga balina ensonga zammwe kati nammwe nga beerimbika mu kyambaga. Abaana bayinza okuba beerimbika mu kyembaga okubakuba naye ng'abaana obwavu bubayinzeeko. Ekyamazima president ne Esikiru Bongoya bafubye ku baana abo. Balwanye ku baana abo. Naye gwe sooka weebuuze be bokka abali mu kibiina. President ndowooza office awe ya Rubongoya buli lunaku efuluma mu ssente ze simanyi muwendo ku Footsodier ab'enjawulo. Abaana mubawe emirimu. President His Excellency Bobi Wine alina ekifo ekisanyukirwamu busaabala. Abaana abakuumayo ba struggle ba Footsodier. Abaana baweereza y'emmere ebyennyanja. Baana bamuffe nammwe mulina emirimu. Mulina emikampuni byammwe. Mulina amaduuka gammwe. Ne Wemba nga olaba yeekola talina kyagenda gatta ku kampani yo. But bw'oba oyagala struggle yeekolera muteekewo buteesi. Osobola omukuumira awo nga tafudde. Tokikola ku lwa bizinensi waakiri kikole ku lwa struggle. Abaana mubatuweere ku mirimu basajja mmwe. Abaana bayinza okuba tudde babakuba ebyembaga naye ng'embaga babeesoosaako bwesoosa. Abaana bali bubi. Abaana mubatuweere ku mirimu. MP ovaako ki? Evalizi yakubuuza omuyimbi ovaako ki? Just drop. MP ovaako ki ku ssente z'okuna? Okufuna abaana b'oteeka mu bizinensi yo nga ne ssente z'ogenda basasula tezigenda kuva mu bizinensi yo olina kuzijja ku musala gwa palamenti. Actually muteekewo nga ddami. Honorable Mpuuga Kaskai Soja kateeke mu kampuni oba mu faamu yo ya mmwanyi oba biki kateekewo nga ddami naye ng'okakuumira bukuumizaawo. Firimbi weevugira nga gwakalina okagabugambika kati tugende. Abaana balina obusungu. Basajja abaana balina obusungu. Lwansonga bo muli balina mentalite kati timwe mwabaleka mu Uganda enkadde muli mu mpya. Abaana mubatuweere ku mirimu. Teri agenda bawa mirimu nga si mmwe. Mwe mulina otukuumirako ku baana abo. MPs ye mwe mulina otukuumirako ku baana abo. One Love Beach ya His Excellency Bobi Wine ebusaaba buli mukozi aliyo mu struggle. Si bannyina nemmwe basekulitale bammwe bannyinamu. Mu kampani zammwe mulimu baganda bammwe. Naffe tusaanidde abaana mubawe emirimu. MPs abaana mmwe mulina okubatukuumirako awo. Ne bw'oba nga wontadde olaba sisaana wonteekaawo nga kiddami. Makolima olowooza erina omugaso mu nnimiro. Naye era ssebe ebaawo nga ddami neetiisa obukima ne butajja kuluma kasooli. Nteekaawo nga makolima mu bizinensi yo. Abaana mubatukuumireko. MPs abaana mubatukuumireko. Buli omwana landiroodi lwamubanja enkya ajja kutya okusaba Rubongoya kuba Rubongoya yamuwaako ku ssente tigenda osasula ennyumba emyezi 5 naye nga mu kumuwa ssente asasula ennyumba emyezi 5 ate ajja kwesanga nga yalinamu awo ku bubanja n'asasula 2. Kati omwana oyo buli landiroodi lwamukonkona nga gwe omubaka gwe yanoonyeza akalulu n'alya ne ttiya gaasi olw'okuba gwe alaba ovuga mmotoka. Alaba gwe abaana bo tebabonaabona yaba be bagoba ku ssomero agenda kunyiigira. Agenda kukyawa. So nupu MPs siragidde nsabye busabi nga mmenye ku mavi. Abaana temuddamu bawa ssente yadde lwataano
obwavu butulumye nnyo oba abaana obwavu bubalumye nnyo talina ssente z'ogamba zimubbulule abaana mubatuweere ku mirimu abaana mubatuweere ku mirimu abaana mubatukuumirekeeyo sisuubira nti waliwo MP atalinaayo bali bizinensi at least abayo n'ebbaala at least abayo n'akaduuka at least abayo ne kaki at least abayo ne kaki Hildaman doctor oyina studio manyi production wali ompiseeko ndi Yekolera jangu ko wano mu production yange nkukuumirako wano ngenda kuwangayo $5,000 omwezi Honorable Hildaman doctor ila kiyaga oyina studio wali ompiseeko manager Akayemba Solo mu field mwe nava mu wava wali ompiseeko njoba Yekolera kantekeke akavulu wano naye nga ngenda kuwa kapaseni mukavulu kankubanga ojja kunnyambako wano wali ompiseeko Honorable zaako oyina ebbaala kuliko abaana ba struggle bameka abakuuma baana bameka aba struggle nga bebakanyabo banga bebaweereza omwenge mu bbaalayo Honorable Mpuuga tosobola kunga nti oyinayo bizinensi ebbali myaka 15 gy'omaze mu parliament baana bameka b'okozesa nga bava mu struggle Joyce baagala toyinayo kalimu toyinayo wadde ekiyumba ky'enkoko zijembala amagi oba tuleete sikaya bala amagi omuwengayo $5,000 buli mwezi ate tomuweeranga ku ssente z'abaana abakozi ba bulijjo yanage ne ssente zanjagala osasulenga Footsodier tozijjanga mu bizinensi omwo kuba ojjaga zijje mu parliament musaala gwo njagala nze mukuumira buko bukuumizaawo ensi ereme ebbagabana tutukofuuwa firimu nti wano nga tetumanyi wabbaku wabbajja ensi yabaddusa dda abamu bagenda ku byeyo abamu beekyawacawa dda abamu beenyiwa nga n'abalala beetuga nga n'abalala enjala yabatta abaana mubatukuumireko basajja mmwe abaana mubatuweere ku mirimu Honorable Geoffrey Lutaaya saba okuddabani motero kuliko abaana b'enkyukakyuka bameka olina kojja wange gwe oyina ddabani motero oyina ebirabo by'emmere naye tekuli mwana wa struggle n'omu akuuma ku mulyango awo tewali Footsodier n'omu akuuma ku mulyango asikaaliwo gwe Honorable Geoffrey Lutaaya yalibadde mwana wa struggle oba akuuma ewakaawo oba akuuma eno ku ddabani motero abaana abo bashaloni bebaali badde baweereza akatogo mu restaurant oba mu ddabani hotero mu munda bebaali badde bayala obuliri ate nkugambye nga tobaweewo mu $10,000 gyowa abakozi abalala muwe ku ssente ezeegasa just nkugambye business tugikozesa mukuumirako awo ababaka muyina business ez'enjawulo abaana mubatukuumireko ono omukyala w'emawokota w'empigi ono Honorable Ted Nambozi Honorable Ted Nambozi oli mukyala mulimi faamu manager wo lwaki taveeno muffe abaana mubatukuumireko sometimes abaana babakuba because balina ensonga zaabwe balina obusungu bwabwe balandiroodi baba banja naye landiroodi yamukonkonye ku makya gojjidde mu mmotoka ogadadde abaana bo tebabagoba olusozi n'ekyana kyo kirina ettama kuba bye binywa ku matama kwafu ebyana byammwe kirina ettama kinyirira kiti kakati buli lwakutunuulira nga ye akimanyi nti ye yalwana ogende mu kifo ekyo mwoli afuna obusungu n'akiraba nga gwali mu Uganda empya ye wamuleka mu Uganda enkadde ba MPs okuwona ekintu kino Footsodier nno munnange bangi okwetoloola Uganda ne fesi z'aba Footsodier ez'omuzinzi oba babeerabeerako ku bitebe tebawera na 10 oba tebasukka 10 tulina ba MP bameka buli MP njagala ontwalireyo abaana ababa buli MP twalayo abaana 2 3 MP oyina edduuka mu Kiyembe mutwala atuule butuuza omwezi musasule kugambye kikole ku lwa struggle si ku lwa bizinensi yo mukuumirawo firimbi evuge ng'omwana akyali mulamu njala teyamututtako oba teyadduka ku kyeyo ng'oba teyeenyiwa struggle kikole ku lwa struggle mwina zikasino mutwale abaana be baba bateekanga mu tokeni Lutaaya kojja wange olina ddabani mote twala abaana ba Footsodier be balina okukola ku ddabani twalayo 3 naye
mulyawo abaana batuvuma nange kyesikkirizaamu kubanga nwanye nnyo olutalo naye atoddako emabega n'ogamba abaana abo kye bayitamu ate nange nkiyitamu n'ogamba nze muntu nze kakitegeeza ate bo balina obusungu bwabwe bulala nnyo era kino ekyembaga ojja kukosa beerimbikamu kyerimbika abaana balina sigino gye babasindikira basajja mmwe MPs abaana balina sigino gye babasindikira muyige okusomera ebbaluwa mu bbaasa ntandise envumirira baana naye nkugambye nze ngusalira mu bwenkanya nsooka kunoonya kikyaleeta mbeera naggamba bwe nsanga omwana wange ng'akutte mu mmere saa 11 ez'akawungeezi nsooka nembuuza nnyina oyo yalidde gw'oyagala okukuba olw'okukwata mu mmere nti nedda tannalya kati nenkuba ggwe nnyina omwana gwamusiibizza enjala n'omusindiikiriza mu kikolwa ekyokubeera omubbi w'emmere kakati nammwe abaana mubasindiikiriza mu kikolwa ekyokuweebwa abakulembeze mulekerawo abaana okuba okyayo okwatayo ekyebiri muli bameka muli 10 mukwatayo 10 buli omu atwaleko ebiri gikola eki kwena enkonomi gikola eki kubira ebintu ebyobuseere that's why nkugambye obanga ddidde otuzzi n'otuyiwa kusigi odidde otuzzi n'otuyiwa ku flampen eyabaliridde dda tetulina kye tugenda gikola kya nga tuggwako so abaana abo mwabeeremu MP akusanga nakugamba Itongwa banange oyogera bulungi tusiima nakwanjula ne mu bantu ne Itongwa ayogera bulungi ne tusiima naye nga data nkozesa ki waliwo yali angulidde ku data kumwe ba MPs waliwo yali afuddeyo nti yekolera kati ali kuyiriba ali aki temubimanyi temwagala kumanya naye ffe ne tutuuka mu ntalo zammwe ne tubeera ng'endogoyo okwetikka obugugu bwammwe kakati ekyo ffe tukisirikira ku lw'obulungi bw'ekibiina naye waliwo abaana abatalina mizi nga tebajja kujja dayekita akugambe nti ekituba kubera temutuwa neyeerimbika mu mbaga n'ayitaawo kakati essaawa eno social media yonna ebadde on fire ng'abaana bataani bakuba abakulembeze baabwe ekikyamu ekintu ekikyamu naye mbagambye abaana abo bandi bange embaga beerimbikamu neerimbike abaana balina obusungu balabanga mmwe abali mu Uganda empya nga bo mwabaleka mu mukadde mukomewo mubakime mubawe emirimu mu makampani gammwe tewali MP wakiri atalinayo kakiyosiki mutwala atunde engoye tewali MP wakiri atalinayo ka restaurant mutwala afumba akatogo tewaliyo MP wakiri atalina kaduka mu kiyembe mutwale hasitulenge ebintu by'amasannyalaze amazo bigula byatwaliyo ku basi mubatukuumire kaawo abaana mubatuyambireko otherwise bagenda kusaasaana tukozese businesses zaffe mu ababaka okuumira kaawo abaana abastruggle kyembasaba mwe mulina tukuumirako abaana abastruggle tutukofuwa filimi ntubeta tugenda Masaka abaana bonna tubakunganya tugazaake tuweereza basatu boolina lutaya tuweereza basatu boolina mpuuga tuweereza basatu boolina tukunganya amagye gaffe then tugende mu luki mu lutabaalo naye ojja kwesanga abaana bagenda kuddukira mu byeyo abalala abawala waliwo ababakwana abagenda kubawasa bagambe naye nzo okuteeka ewange saagala kigambo kya byabufuzi tubafiirwe bafumbirwa olw'ennaku bali bafumbiddwa lwalaavu kati mbadde mbasaba mutukuumireko ku bantu abo njagala nnyo okwebasa omukulembeze wange abaana bonna abakola ebusaabala wanu love beach bankyukakyuka nebazijje nosekulitale Lewis Rubongoye alwanyeko ku baana naye omukono guno ebyetaago by'omuntu biringa bbanga ate obusobozi bw'omuyambi bulinga buwanvu bwa muntu oba buwanvu bwa mukono gukoma n'omukono ogw'ekibiina okuyambako gukoma kakati mwe ba MPs mwekolemu omulimu saagala mwe baana ssente nkiddamu abaana abo mubatwerewereko ku mirimu mubatuyambireko mubatukuumireko eyo mpolampola kwe kusaba kwange mwenna gye muli banobu MPs ekirala abamwe ebbuba mweriri ndabawe ebbuba semaka lwolituula ku Namulondo ya Usiga lwolimanya nti mukyala otawo kyaweebwa kitiibwa namulabanga mukazi munne mwe ba MPs abamwe abaana babalabanga ba boyfriend
Njiddamu ba MPs abamu abana chaka babalabanga ba boyfriend tebakyabalabanga ba boyfriend ba girlfriend njagala obeere ne company eyo gy'oli naye mu company eyo gezotuuleko ku nnamulondo y'omwana ow'obuwala enkyomubuuza ebbalansi bwe ebitabo nga tebibalansinzi ojja kumanya nti ono mukyalawo so bwabaawo nga waliwo MP yali atuddeko ku nnamulondo ya Footsodier mu kikomye mbagirawo abaana tebagenda kuddamu bawa kitiibwa abaana bagenda batyoboola tewali boss atula ku nnamulondo ya mukozi we n'asigaza ekitiibwa semaka lw'olituula ku nnamulondo ya house girl ojja kulaba nti awo mu maka naye ali baafuuse mukyala temutuulanga ku nnamulondo yenze Yekolera Itongwa Frank Gashumba yabadde ku TVM n'agamba nti emagere teri mpologoma emagere waliyo kamyu bannange obutamanya kintu kikyamu nnyo nabagamba ku nsi beera ng'omwavu naye obeeremu neesa era nze ku nsi nti ekintu kimukubeera musiru Frank Gashumba tya nnyo okubeera omusiru omusumba yenna alijja katuuti n'abuulirira enjiri n'alwanagana n'ebyokoola n'alwanagana ne sitaani n'okutuyana n'atuyana naga ate ka sitaani kanafu abamugwiwa ddalu akanafu ke kakutuuyanyiza akamyu ke kakukeezanga okugenda ku radio ne TV ez'enjawulo n'otabaala olunaku lulamba olwana na kamyu ate ng'oli musiru nnyo ove wakaawo ogende olwane ku TV ku radio mu mpapula z'amawulire ku just kamyu ne ku social media bulijjo olwanagana na kamyu akamyu ke kakusasuza ng'olina amanyi g'okwonoona okulwanagana n'akamyu nti muhoozi simanya yempologoma eyaawa mukwano eyaawa zino simba kazaaba amakudde n'abasajja bamera mabeere muhoozi kale ye asobola okuba empologoma I agree muhoozi kaine Rugaba oli mpologoma oli w'amaanyi nnyo naye oli mpologoma mu batamiivu si mu bategeevu ntegerekesa oli mpologoma mu batamiivu so si mu bategeevu kakati ono ayogera ne ku kamyu kaayita akamyu n'ennyindo ne zimwerenga yenna akaddi ennaku zino atuna yagongobala Gashumba yagongobala mwe mumwegendereze ennyindo etunudde eri okutu kutunudde eri yagongobala lwalinnya Kyagulanyi ako kamyu olwana na kamyu ke kakusasuza omusaala kamyu ke kakukeeza ku TV kamyu ke kakukeeza ku radio n'otunuulira ng'omuntu ali ku TV takyayogera addukana buddukanye nnyinabo addukana buki buddukanye nnyinabo kati ye mwami Frank Gashumba we can understand your pain because toliba Kyagulanyi ate ne muboozadde temulivaamu afuuka Kyagulanyi kakati nze neewunya ne TV z'eggwanga omuntu eyalema okuraisinga omwana we aveemu omuntu ow'obuvunaanyizibwa wabula kakati essaawa eno yali ku mativi g'eggwanga mbu yayogera ku nsonga z'eggwanga omuntu eyazaala Zidoro stripper omwana wa Frank Gashumba stripper malaya zina kimansulu yalema okufuula omwana we omuntu ow'obuvunaanyizibwa naye ssebo naye ali ku TV ayogera ku nsonga za ggwanga Mozi mpologoma yes Mozi oli mpologoma but mu bbaala si mu nsonga z'ekitegeevu oli mpologoma mu bbaala kubanga ogugula ate era batugamba nti yeggwa asembayo okutamiira mbu omutwe gwo mugumu nnyo noonywa wabula bw'ovaako ate oba mubi nnyo oli komanda mu batamiivu seeno mu by'ekitegeevu Frank Gashumba nate nayogera ku nsonga za ggwanga omwana we yennyini kyakwesittala omanyi omuntu yenna anaabamu obukulembeze obulungi tutandikira wakaawo okumulaba kakati gwe tolina moral authority eyogera nsonga yonna ya bukulembeze nze Yekolera Itongwa musibe bulungi nze nyenzi